الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير زاد التقوى. abatungi abakkiriza atendebwa n'amatenda amajjuvu y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agataliimu bukendeevu bwonna, musaba asookusaasirako n'emirembe kw'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sireka kukuutira mwoyo gwange na gyammwe okubanga tutya ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutya Allah ebituufu. Bannange, mufeeyo ku bye tubasomesa. Really tuwaayo obudde bwaffe, senti tetulina byakukola, netugaka tubeeko kye tutuusa eri abaddu b'owekitiibwa Allah. Sometimes obaako ebintu ebituukawo, mwannyinaze alina ekibuuzo kyeyayogedde, alina ekigambo kyeyayogedde, mutugasiza ky'obusiraamu. Nangamba Abdul Wahaab, tusooke tufeeyo nnyo okusomesa la ilaha illallah, etebenkere mmitima. Ne sometimes really nfuna okwewuunyisibwa. Mulimu omuntu gw'otunuulye n'ogamba naye ono nga tuludde naye, naye kino nze ndowooza si shahada oba bwebuzi, oba nkyabuuza entegeera y'abasiraamu abafirika. Really kyekyagituukako ekyo question njibuuza nnyo. Ogenda n'olaba omuddu abamu ku ddaawa nga naakatandikawo daawatu asarafiya, ye ddaawa twatandikira tusomesa tawhidi, ne tusomesa alhamdulillah. Ne really sometimes neewuunya nga ne bannange kiki okwagala ne nsomeseza ndooza alwala walbara emirundi egiwera from beginning up to now, okwetooloola ku la ilaha illallah. Era olw'okuba nti nina abayizi abapya bangi, nazzeemu la ilaha illallah gisomesa. Naye kikwewuunyisa okuba nti ng'olaba omuntu awangaalidde nnyo mu nsalosalo zammwe nga musomesa tawhidi, ne really ne watuuka ekiseera nti okwagala ne kumuyitirako, naddira profayiro ya Pawulo n'agiteeka la hawla wala quwwata illa billah, nga profayiro picture ye Pawulo. Really nze neewuunya nga Allah kiki ekyatuuka ku basiraamu b'omu Africa naddala ab'omu nsi yange Uganda. Why every time twogeza nnyo emimwa ebitali ku mitima gyaffe? Mwana wange nga tewalabako ebifaananyi akimanyidde ddala nti biri haramu, naye tewalabako ku kamoga ng'amufudde profile picture ye. Bannange, free our shirts. Nze era sina time emala budde mbu bannange basiraamu kakati nge mulwaniridde omukafiri ani mukulwani Kyagulanyi n'abasi si bwina question erabika eri ku nzikiriza yaffe.
mwana wange sentamu we yafa saalabayo ku profile picture ya muntu nti ataddeko sentamu oba kirya oba banne naalisuubidde nti ffe abasiraamu baserebu baffe be bawalimu baffe baserebu baffe be bawalimu baffe kyova olaba abawalimu bayisibwanga kyonziira nti woogwawo obuzibu n'atasobola kusoma alifaati anaagitereeza naye asobola okwanukula omuwalimu lwaki tayina mugaso gyali baani abalina abasereebu b'abasiraamu b'omulembe guno nabo be bayimbi era Bobi Wine asobola okwogera ne Seeka n'ayogera n'ekitwalibwa ekya Bobi Wine gwe tewewuunyisanga abalwanirira abasinze okulwanirira Bobi Wine basiraamu ng'abasinga okulwanirira abawalimu baveeyo tewabalaba ki ekyatuuka ku ddiini yaffe bannange biki bye tuli eri Allah Mazinga ataddeyo amaanyi bukyanga ajja ku social media okusomesa akiida Abubakari Sserunkuma asomesa akiida bannange tetusomesangako ku kigambo mukafiiri yaani aduwullah aya zo temuziwulirangako nti wala ntaruda alyahuda wannaswara hatta tattabia millatahum ezo zo temuziwulirangako tebagenda kubaagala bonna nga Allah abazinze wamu ani ayogera ebyo nannyini Qur'ani yagisa Allah nannyini kututeeka mu nsi bonna tebagenda kutwagala okutuusa nga twambadde emisaala bange bajambala ono alabika alimu akalungi wabikudde omutima gwe yes okwogera ku bwenkanya sikirinaako buzibu naye okikoze otya okulwanirira obwenkanya okulwanirira omuntu akolebweko obwenkanya naye osinziddewo era okikoze otya oba mukafiiri bamulyazaamaanyiza fe abasiraamu twogera bannange gundi mumulyazaamaanyiza naye okikoze otya lwerinze ebintu bingi bituukawo mu busiraamu nenneewuunya neŋŋamba naye ddala tuli basiraamu era sometimes njogera nnyo ekigambo banne tusiramuke ebituufu abantu ne balowooza nti oba mba mbagamba bannange so okweyita banne tusiramuke ebituufu Burhani kiti emisomo gye gyonna n'owuliranga abasiraamu gyonna bajagala naye ya subhanallah always yetooloolera ku akiida nze ebbanga lyemmaze ku social media akiida Mazinga lwava ku akiida owulirayo omusomo gumu naye always akiida naye ki ekyatuuka ku ddiini yaffe buli kibuyaga ajja n'agiyuuya buli kibuyaga ajja n'ayiiya tawhiidi buli kibuyaga n'ayuuya tawhiidi la hawla wala quwwata illa billah entegeera yaffe oba yabaaki abasiraamu ba Afirika naddala ab'omu ggwanga Uganda by the way South Africa yonna amawanga amalala galina obukulembeze nga butebenkedde bulungi abasiraamu nga batebenkedde bulungi naye ate njogera nnyo ku Uganda nti Uganda limu ku ggwanga erisinga okubeera ku akiida entuufu akiida entuufu Uganda naye kibuyaga buli ajja atumegga sitaani buli weefuna akalembeekereza etuwangula enjawukana ziringa enjawukana bano ne bafuna obutakkaanya ffe tweyawudde tewaliwo asobola kwerekereza naga nti abanayinze kale mwe musigale wano mwe musigale nze kaŋŋende naye nga mu famire wemufuna obutakkaanya noga nti bannaye baganda bange tuganya okwatagana nze mbatadde nebyo ebyobusiraamu teryasobolaga nti enze tukakana tuga nti tweyuze
tuyuzeyuzemu ono atwale ka group n'oli atwale ka group. Why? Ebuzibu buli ku ddiini, buli ku ddiini, buli ku ntegeera. Ekibuuzo ekyo kikyannemya okweyanukula bannange. Mbu ffenna tuli basalafu. Nakasera eri eno Krokota Wambo nayo basalafu, ab'omu Kibaati nabo basalafu. What's wrong? Siwulirangayo famire y'abantu eyawukana mbu kati bano azin nti bali bakoze beyawudde mu famire, eri famire yakoze ekijja ekyayo, neno yakoze ekijja ekyayo, neri yakoze neyokolamu bugurupu buna. Ebyo bya famire biggwa mangu. Bane nze simanyi kyatuuka ku ntegeera y'Abasiraamu. Kyovora amaanyi ganti saba Allah tuwanguze tugasizza ky'Obusiraamu. Amaanyi tugateeke ku misingi emito. Abakulu simanyi kyabatuukako, simanyi kyatutuukako abantu abakulu mu Busiraamu. Really simanyi kyatutuukako nze kennyini n'abalala simanyi kyatutuukako. Yo eddiini twagifuulanga eri awo buli omu ateekeddwa okuvaayo. La hawla wala quwwata illa billah. Eyi Pawulo obikkula Facebook n'onyenya omutwe oti noga yi la hawla wala quwwata illa billah. Saalaba ku komenti ya muddu ono noono kyokka nno ng'abo oba obalabye nga abaddu bano Abasiraamu, abaddu bano Abasiraamu. Ne everyday postanga ya kifaananyi free Bob Wine n'ayogerako ebikankana ng'akimanyi nti Uganda ina intelligence ekwata abo bonna abasobola abawalampira gavumenti ku social media. Gavumenti yaffe ina obusobozi bubakwata n'ebyo tebabitidde. Bakimanyi bo nkoko njeru we bagenda kukwata ku bya Bob Wine bajja kuvunaana butujju n'ebyo tebabitidde. N'akayogera ku nsonga ya eyo emirundi ndowooza 3 kuno gwe gwokusatu. Kaveeyo eyo malirize n'ebyokulabirako bino biidhinihi taala. Tuli ku nsonga 10 ezijja omuntu mu Busiraamu. Nannyini ensi bw'aba nsobozesezza njagala mmaleyo eyo olwaleero muddeki yasigazzaayo obuntu butono njagala bumaliriza. Twakoma n'ebyokulabirako ey'omwenda gye tuliko egamba nti mani intakada anna ba'd an-nas la yajibu alayhi tiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa annahu yas'uhu al-khuruj an shari'atihi sallallahu alayhi wa sallam kama wasa al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam fahuwa kafiru. Omuntu yenna aba n'enzikiriza nti waliwo abantu abalina eddembe okufuluma oba okwawukana ku buluŋŋamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam akaafuwala n'ava mu Busiraamu. Twalaba obujulizi obuwerako obulaga nti nabbi yatumibwa eri abantu bonna, tewaliiwo n'omu ateekeddwa kufuluma mu buluŋŋamu bwa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Twalaba obujulizi obw'enjawulo nga obuli mu surati al-Araf, qul ya ayyuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Bagambe surati al-Araf
bagambe nti abange mu abantu mazima nze ndi mubaka wa Allah gye muli mwenna. Kyova olaba aya yakoowola abantu kuli ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu. Kyokka tekoma bukomi ku bantu, wabula Allah yazingiramu n'ebitonde ebirala ebiyitibwa amajinni. Obwa nabbi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bwajja nga bubuna abantu bonna n'amajinni. Era ekitonde ekiyitibwa muntu na jinni ekiriwulira ku bulungamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne bitamukkiriza, yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi eva ku Abi Huraira nti walladhi nafsi Muhammadi biyadihi la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ndairoyo awaniridde omwoyo gwa Muhammad mu mukono gwe, tewali n'omwampulirako mu kibiina kino ku mulembe gwe umma, ku mulembe guno, ku kibiina abantu bonna ab'omulembe guno tewali alimuwulirako, abe mu Yahudi abo abaatumwamu nabbi Musa alayhi salatu wassalam, oba mu Kristaayo abaali abagoberezi ba Isa, naafa nga takkiriza ebyo bye natumwa nabyo okujjako ng'aba omu ku bantu b'omuliro. Era hadithi endala n'agamba ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam eva ku Abi Huraira nti walladhi nafsi biyadihi la yasma'u biyahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. N'obujulizi obulala bwe twalaba obutulaga nti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatumwa eri abantu bonna, tewaliiwo muntu banjawulo nti be balina okugoberera sharia eyo yajja n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wabula buli muntu n'amajinni. Ffenna tuteekeddwa okukkiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukkiriza nga tuyita mwoyo eyatumwa eri ummeeno ow'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Enjawukana ezajja mu nsi nga tumaze okuva mu miitingi y'emyoyo, mujjukire olukuŋŋaana lwe twalimu olw'emyoyo, eyo twavaayo tukoze n'endagaano ne Allah ne tumukakasa nti obuvunaanyizibwa bw'okusinza oluvannyuma lw'ebitonde byonna okubwesamba n'okubugaana ffe abantu, obuvunaanyizibwa obwo twabukkiriza, ffenna twaliyo, nze naawe, era olukuŋŋaana olwo twalulimu, lwali lwa myoyo. Kati eyo we tutuuka eyo, we twava eyo, Allah n'atuteeka ku nsi. Nga tewali nsonga emututeesezaawo, wabula ensonga eyamututeesaawo kutuukiriza ndagaano eri gye twakola. Naye tugenda gikola tutya? Abantu bonna Allah amala otutonda omuntu, ate omuntu amala afuna omulabe nga ye Ibulisi, eyo afuna omulabe ye Ibulisi. We bamala okufuluma mu jjana, Ibulisi emala okwewera nga weegenda obuuza abantu, jjukira kaana nnansi ummata wahida, abantu bagenda, Allah agenda okubazza okuleeta nabbi Adamu ku nsi n'abantu bonna be yamugjamu mu biseera ebyo emyaka gye yamala ku nsi 10, abantu bonna baali kweki
nga bakyali ku ndagaano gye twakola n'owekitiibwa Allah nti nannyini nsi gwe tulina okusinza ewatali kumugattako kintu kyonna. Abantu nga we baali bonna eyo endagaano gye baaliko. Omulabu oli eyawo tuwewereranga tuli waggulu Ibuliisi naye yali tatudde naga ngenda kujja ntya abantu ku ndagaano eno. Ibuliisi we yatandikira ku balongoofu n'etandika okubuuzaabuza abantu tibannange mubabumbe mu ebibumbe bano bayahuuka yaguutha mbatuuze mu bifo we baatuulanga musobole okubajjuukirirako. Eyo yendaga sitaani kirowoozo kye yaleeta naye nga tebala bano baliwo yali ebala bazzukulu ba bano. Era bano abaabumba ebibumbe baasigala ku ndagaano y'emu yakusinza Allah. Oluvannyuma lw'emirembe okuyitawo abazzukulu baalabanga bano baali bakatonda ne babasinza. Allah kwe kutandika okutuma ababaka abajjukiza endagaano gye twakola ne Allah ey'emyoyo gye twalimu nga tuli mu meeting y'emyoyo. N'atuma nabbi Nuuhu ajjajjukiza abantu endagaano gye twakola ne Allah nga tuli mu ggulu. Era Nuuhu najja akola omulimu ogwo. Ekyennaku ekyaliwo Nuuhu agenda okutuuka nga sitaani emaze okunyweza enzikiriza enkyamu mu mitima gy'abantu egy'okugatta ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannabbi batandikira eyo. Nabbi eyasembayo eyatumibwa eri abantu bonna owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumwa mu bantu be Abakuraishi nabaagenda otuuka basanga nga baava ku ndagaano gye twakola ne Allah. Kyava bagamba nti ayyuha nnas kulu la ilaha illa Allah tuflihu. Abange mmwe abantu teyagamba nti ya ayyul al-Quraish abange mmwe Abakuraishi oba Abawarabu nedda. Yakozesa ekigambo ekigatta abantu bonna ya ayyuha nnas. Mwaliwo Abayahudi, waliwo Abakristaayo, waliwo Abakuraishi abashiriku, waliwo abo bonna baaliwo. Naga nti abange mmwe abantu kulu la ilaha illa Allah mudde ku ndagaano gye twakola ne Allah. Eriwa kulu la ilaha illa Allah mudde ku ndagaano gye twakola ne Allah. Eriwa la ilaha illa Allah tewali asinzibwa tewali kisinzibwa mu butuufu okujja ku Allah. Ekyo kyali tekyeyawulidde mulokole musiraamu mukristaayo mwani Era nabbi waffe teyagamba nti mwe Abayahudi abagamba nti Isa abagamba nti muli bagoberezi ba Musa mudde wali, abagamba nti mwe Abakristaayo abagamba nti muli bagoberezi ba Isa mudde wali. Nedda, bonna yabazingira wamu nga bateekeddwa kumugoberera. Era nabo tebaga nti oyo nabbi yatumwa eri Bawarabu yatumwa eri kitege alabika zene oyina olabika waliwo chance endala ekkiriza Isa ekkiriza Muhammad oba butamukiriza. Nze nja kusigala ku bya Isa. Muhammad yozze n'obwa nabbi ne Quran neze nja kusigala ku bya nabo baali bakimanyi nti okujja kwa Muhammad kitegeeza kufundikira ku bitabo byabwe. Injiri, Zaburi, Taurati, ebyo byonna ebyaliwo kitegeeza bibikako bakkirize obubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwazze nabo. Lwotto tebenkera mu mutima nti maama w'Omukatoliki asaba nnyo. Totebenkera mu mutima nti taata wange mulokole kasita mulokole era asaba Katonda. Totebenkera mu mutima mbusimanyigo naye amanyi Katonda. Tewaliiwo oyo yenna yagaana kukkiriza mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam agenda kuwulira kawoowo kajjana. Lumu Umar ibn al-Khattabi yajja n'ekitabo ng'akijja mu ahlul kitaabi n'atandika okukisomeramu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faghadaba Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nabbi yanyiiga
namgamba ya ibnu al-Khattabi owange gwe mutabani wa Khattabi atahawikumuna fiha ombuusa ya ibnu al-Khattabi owange gwe mutabani wa Khattabi nabbi omanti yamugamba nti walladhi nafsi biyadihi nkulayiriro yawaniridde omwoyo gwange mu mikono gye law kana Musa hayya singa muganda wange Musa abadde mwilamu nkuga azena kitaba kijjewa mba ahlul kitabi abali abagoberezi bani banabbi Musa amugamba nti law kana Musa hayya singa muganda wange Musa abadde mulamu teyali badde na kyakkola kirala kyonna ng'amaze okuwulira okutuumibwa kwange yali badde ansimba mabega kyova ba Isa nabbi Isa alayhi salatu wassalam wagenda kukoma wagenda kusanga imaamu ng'asaaza imaamu ajja mutegeera nti ono nabbi tukimanyi bulungi nti nabbi Isa agenda kukkira fi manaratul bayda mu kibuga Damascus agenda kukkira ku minaara ebiri emyeru nga ejiri mu kibuga Damascus agenda kukkira wansi w'abamalayika w'ebiwawaatiro by'abamalayika 2 agenda kubeera mu ngoye zaddaayo wakakobe nabbi yabitugamba ekifaananyi kyalibeeramu kati imaamu agenda kutegeera nabbi oli olw'ekifaananyi nabbi kyeyatugamba nabbi Isa kyagenda okubeeramu agenda gamba imaamu agenda kugamba nabbi Adamu agenda gamba Isa akulembere swala nabbi agenda mugamba nti nedda kulembere swala nange ndi mugoberezi wa bubaka bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam yasaaza bannabbi bonna mu Baitul Muqaddas eswala eya sunna awo watera ovaawo ebibuuzo yabasaaza swala ki ate nga eswala yali tennamuweebwa yabasaaza eswala eya sunna kiki ekiraga nti ye mukulembeze waabwe bonna so tewaliiwo tofunanga yakanyi nti kasita maama wange asaba akera maama wange munaddiini nnyo maama wange taata wange yali munaddiini nnyo nga be basooka mu mmisa ekyokulabirako kye twalaba luli kyali nti ye mukyala yenna aba nenzikiriza nti omukyala taba na ddiini eddiini y'omwami we yebeera eddiini ye ng'era mwetegefu nti ono omusajja budala gw'ayina n'afuna Pawulo asobola okumulabirira tewali nsooka zonna ddiini akyuka bukyusi nadda mu ddiini eri noe taata akwata omwana ono n'amuwaayo ng'aziyita nti zonna ddiini kikulu wano eddiini ezi ssatu basiraamu bakatuliki bakristaayo ndooza n'abaprotestant ezeddiini nnya wano zeddiini entuufu oyo ayimirizaawo eddiini ezo fakadi kafara akafuwala akijja mu kamwake nti eddiini entuufu ziri nnya busiraamu bukatuliki bukristaayo n'abaprotestant kale bano abalokole abo bubakafiiri ne bano ezeddiini entuufu wallah oba mukafiri ow'ekikolo ne mutuuka okutagalira mu masinzizo mu masabo genzikiriza ezayawukana ku buluŋŋamu bwa nabbi nga bakowoolerayo basinzizaayo masanamu naye nga mugafuula amasinzizo nti ago masinzizo gabaki gabannaffe ab'enzikiriza endala n'otuuka mbu bagenza kusabira Bobi Wine n'olaba oli ng'alinga atudde mu muzikiti n'ogukofiira simanyi kabaka bagenza omusabira olwajjubireewo okuweza emyaka 25 n'olaba simanyi mbujajjammwe naye atudde mu ekereziya ya subhanallah atudde mu ssabo alinga ali mu muzikiti kyemugamba bonna abantu banaabeera basiraamu ate bali bannabbi bali bannaffe abagoberezi baani ba Yesu abange tewaliiwo muntu yenna akkirizibwa kufuluma mu buluŋŋamu bwa mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ffenna tuteekeddwa kubeera wansi wa ddaawa ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oyo yenna ayawukana ku buluŋŋamu bwe ne bwaba musomi nnyo ow'obukafiiri ne bwaba nga yatendeko bal
omukafiri atasaba oyo nno kaleko ku bukafiri bwe naye omukafiri atayiti ateeka obukafiri mu nkola ate oyo mubi nnyo okusinga ono atabuteeka mu nkola bitegerekese omukafiri ali awo tasaba tagenda mu masabo gaabwe ago kusamira simanyi kuvunamira bibombe bya Bikira Maria ebyo tabigenda naye nga mukafiri ye Pawulo oyo mukafiri mulungiko okusinga oli omukafiri Bishop Ruwanga abamu bawuliranga n'emmeme basindukirira okwogera ku kigambo obukafiri lwaki temubayita bali bannaffe ab'enzikiriza endala nno nga we tukyogerera mizikiti na muzi gurupu zaffe kati guno omusomo gwenkola gwa kugenda mu gurupu ezaffe ez'abasiraamu naye oli ayinza osinduukirirwa emmeme okwogera ku gundi ku bukafiri kale wulira ekikulu abasajja bone kale wulira emmeme musindukirira ayagala tubayita ab'enzikiriza endala takkiriza nti baayawukana ku bulungamu bwa nabbi era si balungamu era nabo abalooleza nti nabo bali ku kituufu balina nabbi waabwe gwe bakkiriza abagoberezi ba Yesu abo bannaffe baganda baffe abagoberezi ba Kristo era ogenda owulira mu bayimaamu abanaabufu b'enzikiriza nga babayise ku mikolo naddala egy'okufiirwa nga waliwo omukafiri afudde ogenda obawulira nga boogera nti bannange buli omu ku nkomerero y'okubuulira kwabwe buli omu asabire omugenzi mu ddiini ye naawe abantu gaheedi esabire omufu buli omu ng'asinziira mu ddiini ye akakasaawo eddiini zino nti nazo ntuufu ya subhanallah bannange teri ayawukana ku bulungamu bwa nabbi okujjako nga tagenda kujja kigere kye muliro abeera mukafiri yennyini ow'ekikolo abashiya bakafiri abawedde emirimu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abahummadiya baako nabo bakafiri